mutwagenze mu kivulu kya Sindi mwabaddemu abantu kasanvu abo obucupa bavudde mu different directions. Omukulu yategedde ati alina maanyi kyalina musawo kyasobola okumulabira nti abantu abo so ndabira ddala nga ako kakodyo abo bantu be plantinze bakuba obucupa eri president amulabe agiyo sente simple cause sente yandizije era bannayuganda mbagamba bannayi mulekera okukuba obucupa kubanga buli mukuba obucupa muli mukugaggawaza abantu okitege bwe mukuba obucupa ngule musajja atekawo justification nti bannange munda basikola bankuba obucupa sikyayimba temba kuba obucupa mubaleke ba promoter benga tebakubira masimu nga teri okitegeera ekyo kimubaleke birenga mu ngambo ne buli mukuba obucupa bwe mutingo musajja dayeri yenga bamuwa obuwumbi ng'enjola be motoka empya olaba oli bamukuba obucupa kati ali mu mpenkoni gyavuga okitegeera alina studio katambi kano kabadde kakubuusa bannayuganda balekerawo okukuba obucupa bakimanyi nti bwe bakuba obucupa bali bakuba obucupa kukyaya abandi abasaidi eri endala mbu yekuba obucupa kumbe bano bo kakodyo kaabwe kujjayo ssente kati nze mbuusiza abannayuganda oba n'okubuusa eyo gye bajja ssente nti bannange omusajja temuddamu muwa ssente ezo mbu bakubye obucupa si kintu kyamaanyi singa badde bakuba mayinja gavumenti mwandifudde national issue nende mutabani wa president n'avaayo okugamba era president police Uganda police bambi police ne bagiyisa bubi police ne bagirabisanga etalina kyekola police yakoze omulimu gwayo n'ebyo bya bulimba mutabani wa president nkugamba naye balabalamu mu bantu kasanvu oyinza olina police mmeka mulina police mmeka mu Kampala gy'ogenda deployinga okusobola okutegeera nti nno ddala kituufu ono omuntu ono teyakikoze ono ekitegeera so mbandabira ddala nga bijjudde obulimba bungi nnyo kujjayo ssente bakukuba majja muzeeyi bakukuba amajja mutabani wa muzeeyi ki ekiri mu bakubako majja muzeeyi ekiri mu kukuba majja